Okero Nyumu ogw'okutemula abaana bana. Wabula abatuuze mu kitundu ekyo baagala kkooti ono emuwe ekibonerezo ekikakali. Omusasu waffe Betiziwa Kabituwe. Abamu ku bantu baagala Okero ono asibibwe mayisa, abamu baagala kkooti emusalire ekibonerezo kyakuttibwa. Kino kidiridde omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka okusingisa Okero ono omusango oluvannyuma lw'oludda olwabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya okuleeta obujulizi obukakasa awatali kubuusabuusa kwonna nti ye yatta abaana abattibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka guno mu kifo akuumirwa abaana ekya Early Childhood Development Center Egaba. Okusinziira ku mulamuzi ono, Okero Nyumu ono yakola omusango guno oba yaguzza ng'ategeera bulungi. Omulamuzi agobye okwewozaako kwa Okero Nyumu nga agamba nti yali tategeera bulungi mu kiseera we yakolera omusango guno. Ono ayogeddwa abantu wakusibwa myaka tujagera n'ekira kikoze eki kizze tetumanyi musango ki mulamuzi gwagenda kuwani Okero wabula wana bamusibye ebbanga yanaba amuwadde ffe tujja kuba musanyufu okusinza kututa ekinaba kizze wabula ekyokutta Okero kyo kyagana ogenda omukazi yatta abantu ekibiri twamulabe ng'asibiddwa mu kkooti naffe tugenda basanyufu nnyo Okero ng'asibiddwa ebbanga erimugwana okusinza ku ngeri gy'otamu abaki abaana omukazi yatta abantu Muntu ayaga alina ekibonerezo bakaliza Okero. So tugoberere ekiragiro omulamuzi kyanaaba asazeewo okuwa Okero. Mu kiseera kino omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya asaba kkooti ewe omwami ono ekibonerezo ekikakali olw'ensonga nti ekikola kye yakola kyali kya butemu nnyo era kyali kikolwa kibi nnyo. Muwaganya ayagala ono aweebwa ekibonerezo ekisingayo okubeera ekikakali. Kyadda ky'abatuuze b'ekiboozi abaludde nga bali mu kibululu olw'amasannyalaze agaavaako mu kitundu ekyo bafunye ku ssanyu, ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze kibawadde transformer era basanyufu nti baakuddamu okukola emirimu gyabwe. Omusasu waffe Sozi Ssekimpi Lwazi kaatuwa ebisingawo. Abatuuze abazina Gunteese bakukyalo Kibonzi NB ne Beteremu n'okutwala wamu nga bino ebyalo biri mu Gomba ya Nabigasa mu district ene y'Ekyotera nga kitegerekese bulungi nti bano badde bamaze emyezi ng'ena nga tebakomba ku masannyalaze. Kyokka olunaku olwaleero ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze kya UEDCL babaleetedde transformer ennene obulungi ddala olwo eri enkadde ebaddewo ne bagijjawo. Abatuuze bagamba nti basanyufu nnyo olw'okuba nga basobodde okufuna amasannyalaze gano, kyokka ne bebaza nnyo leediyo y'obujjajja CBS olw'okubakolera amawulire agaatuuka obulungi ennyo mbekikwatako ne basobola okwanukula omulanga gwabwe mu bwangu. Ekibirige Bernard ekibonzi mu ttawuni tweyanza gaba ekitongole kya UDCL ne leediyo ya Ssaabasajja Kabaka ey'obujjajja amasannyalaze tugafunye tubadde twavaako ng'emirimu tegikyatambula bulungi naye tweyanza nnyo tweyanzeege. Nze Ssaalongo Kiweeweesi Nyanzi Gonzaga ow'amawulire ku LC1 twebaza nnyo ekitongole ky'amasannyalaze twagendayo okuteekayo okusaba kwaffe Masaka mu wiiki emu transformer bagireese era twebasanyufu nkowoola abawolodi abalabibulali mwena mukomewo amasannyalaze gakomye era emirimu gigenda kutambula bulungi. Ono Nabukenya Prosi amanyiddwa agabisawo birimu ekibonzi bannange tusiimye nnyo ab'amasannyalaze mwebale nnyo mwebalire ddala twabalaajanira ebbanga naye kyaddaaki mutuyambye bannange bizinesi zibadde zifa tawuni etalina amasannyalaze teri kitambula mwebale nnyo mwebalire. Ku lwa CBS FM leediyo y'obujjajja nze Sozi Ssekimpi Lwazi. Ebyo nga biri bityo minisitule ya gavumenti ez'ebitundu ewanjagidde bamusiga nsimbi okugidduukirira n'obuyambi bw'ensimbi okugiyambako okulwanyisa ekizibu eky'enkyukakyuka y'obudde. Bino byogeddwa omutesiteesi omukulu mu minisitule eyo Ben Kumumanya ng'asinzidde ku Boma Hoteeri ekkulu mu kaweefube minisitule ya gavumenti ez'ebitundu gw'erimu okubangula bassentebe ba disitulikiti ez'enjawulo ezigenda okufuna ensimbi okulwanyisa ekizibu eky'enkyukakyuka y'obudde. Therefore, expanding from 224 in such a short time is a remarkable achievement. However, our dream remains to roll out the mechanism across the entire country. This is such an ambitious target, and I call upon all stakeholders to join us as we intensify resource mobilization from both the government, private sector, and government partners.
Gavumenti ng'ekolagana ne bannamikago ab'ekibiina ky'amawanga amagatte UN Capital Development Fund n'abalala omwaka oguwedde bawa disitulikiti 14 obukadde bwa $3 n'okusoba okulwanyisa ekizibu eky'enkyukakyuka y'obudde nga disitulikiti ezo mulimu Kiboga, Kasese, Zombo ne Bine disitulikiti endala. Amyuka Kamisona avunaanyizibwa ku kulondoola enteekateeka za gavumenti mu yafeesi ya Ssaabaminisita Nathan Otutu agambye nti bagenda kulondoola ensimbi zino disitulikiti ze zigenda okufuna okulaba nga ziteekebwa mu bintu ebituufu. Therefore, there is no reason. We would like to request all of you to struggle for number one, then we go to look for the outcomes. Much as all of you have scored 100%, then we look for what changes have actually happened in the specific local government. That's the direction we should be going to. To those districts that have faced challenges in the previous assessment, I urge you to double efforts. Ebyokwerinda binywezeddwa ku kitebe kya disitulikiti y'e Lyantonde mu kifo awategekeddwa okulonda okw'abadereva ba takisi abeegattira mu kibiina ekya Lyantonde United Taxi Operators Association. Olwaleero badereva babadde bakulonda obukulembeze bwabwe wabula abamu ku badereva balumiriza bannaabwe ate okuyingiza ebyobufuzi mu nteekateeka eyo. Badereva bano baafuna obutakkaanya gye buvuddeko ng'entabo yava ku mmotoka ekika kya drone namba UA 392 AN eyabaweebwa omubaka omulondo wa disitulikiti y'e Lyantonde Doreen Katushabe birungi nga yagibawa okwekulaakulanya. Badriver bano beeyawuddemu ebiwayi 2 okuli ekikulemberwa Kasiita Moses n'abalala nga bagamba nti emmotoka eyabaweebwa omubaka omulonde yagibawa nga akasiimo olw'okumuwagira ate ekiwayi ekikulemberwa Ramadhan Sekidde bagamba nti emmotoka eyo omubaka omulonde yagibawa okwekulaakulanya. Eyali ssentebe w'abagoba ba takisi Kasiita Moses eyagobeddwa yeewaanye nti yakola nnyo era mu buweereza bwe omubaka oyo we yabaweera emmotoka okwekulaakulanya. Oluvannyuma lw'okusaka emmotoka eyo waliwo abaali mu biwayi ebirala ng'erina kutambulira mu kibiina ekya Lyantonde United ekitugatta. Waliwo naye nze gye nalwanira emmotoka nasobola okudda nga ngiina. Ebigambo byali biyiriza okukunonda mu chairman wa interim obw'emyezi 4 ejaggwako baleke batandikako eggungo ng'embeera y'okulonda tennabakola kikubeerawo bali ne bafuna omwagaanya ababadde sayidi eri endala ne batandikira ku emmotoka yaffe bagiryamu emmotoka bebakola kino ffe tutulyanga mu mmotoka eyo tugirya. Ye Ramadhan Sekidde akolanga ssentebe bagoba ba takisi e Lyantonde awanjagidde badereva banne obutayingiza byabufuzi mu kulonda obukulembeze n'abasaba okusigala nga bakkakkamu. Ebizibu ebimu oba ebirala ebyamba naffe abamu okuba nti tulina emmotoka eyatuweebwa omubaka ng'aba e Lyantonde badriver tukulaakulane kyokka ate bwe yatuweebwa mulimu abamu abatalina badriver mu kaseera kano abayinamu interests zaabwe ezaabwe ng'abantu ez'enjawulo abayagala okuba nti emmotoka eyo bagikumpanya bagitwala. Naye nze mbadde nsaba mu kalulu kano nga tugenda mu maaso ba drivers tusooke tuggyemu ebyobufuzi nawagira gundi ne gundi tubiggyemu ne tusooke tutunuulire omulimu gwaffe wawe gulaga. Bo abamu ku bagoba ba takisi balumiriza ekiwayi ekikulemberwa Kasiita Moses okujja abamu ku badduleeva ku lukalala lw'abalonzi. Okulaba nti badduleeva bannaffe babajje mu lukalala lw'abalonzi naye nga birimu ebyobufuzi mu gyaffe emirimu gyaffe isobole okutambula obulungi. Mulimu abantu abamu abayingiramu ate nga tebalina si member si driver ne batandika okubuzaabuza badduleeva bannaffe. Erinnya Magezi Innocent abasinga ku bamanyi nga Haji member ku Lyantonde Kampala stage. Twafunye obuzibu mu mulimu gwaffe olw'abantu abaleese ebyobufuzi mu mulimu gwaffe ne bakwata bamemba bonna ne bagoba kuba memba kate RDC ali mu kujja tugambe mbu tulina okulonda n'abo be baleese ekintu tetusobola kukkiriza. Basooka abantu abawa interim ya myezi 4 abakulembera Moses ne bakawunda batutawo kubira omubaka n'agamba emmotoka najwa bamemba bonna.